Biswanku. That young man, he sings well. I know. He has a very nagenda nga ku TikTok purposely tukulaba kayimba koyo mwana CEO na mugoba yaleeta omwala ku base. Sebo CEO tazanya wekikwata ku byempisa. Yali atigatigide mwana. Yakola live n'aleeta akawala ku base. Era ogenda kugundi abo abawala ababeera muba muzze kola. Kati yabadde amwagaza aki kwa Haruna. Aliwate. Bangambi. Tomanyi nti Haruna ate yabadde bambi alien. Timu ye. Babadde bantu. Era we bamubuzizza alien yakubidde. Nagamba teyabadde CEO by the way omwana yagala nnyo alien. Era yagezaako okudda. Kyensikiriza bajja musonyiwa. Mistakes happen naye ng'omuzadde olina okubonera. So babadde bamukubira ki? Kujja wa Haruna ate nga Haruna kyaliwa fete banna bamusonyiwa. Simanyi bambi kye bamukubidde. Naye yagambye abamukubye bo babadde banoonya fame which I know nsikiwanti alien akyanoonya fame ate kubana be yamaking. Kale naye nga on ground bagamba omuvubuka ono we bamutayiza timu ya alien gaali n'emukubya n'emujja ku mmere wa papas. Kiringa Jackson Boss gye nakunyumiza omwana gye yandeeterako ng'awoza nti era wali abankola ekintu ate nga batimu ya Bobby. Nemukama the other one is a very respected man. Naye kirala kyali wange bw'akola ekintu sometimes do not attribute it to my ways sometimes. Oli ayinza okuba kyali wange naye ng'empisa zaffe abamu nga beetuma ng'ayagala kuteeka linnya bbi ku president w'abantu. Kale katusooka tulabe ebyabadde wa papas and this young man has replied to this. Oh, okay. Man, twefuge man. Twefuge blood. Toze musajja mujjewe. Biswanku omusajja mwala tulina okubeera nga tulina okwakitinga diplomat man. Omusajja olaba abantu bali mu kulya toteekateeka kino ekifo kya bizinesi ya muntu tebateeka mu buvuyo. Osegere kino ekifo kya buvunaanyizibwa. Wafunyemu obutakanya ne alien njala otandikire ka si alien yani omuvubuka basi sanga sani akadde nnyo bawa platform abalenzi abo naye kuba nkimanyi banoonya fame naye kamba ayambe emboogere yamanya waliwo Julio n'abalala abo bazze eggaali nga obimanyi ebyo mu ggaali biki nga bagala mbu kulabisa biki batulabise nga bondaba bwe nti bwe alien of course bamanyikiddwa mu mawulire nti bakumaani anko alien so kati bansazeeko nga ndi awo era mu byakulya kiraawe akuwa H&M nga situbiriiko tukutte bukamera baffe ngendo olaba abasajja bansalako nti toyogera lwaki oyogera nnyo ne mbabuuza nkoze eki bwe ntyo bye byabadde era ne mu kavidiyo okalaba bonna bambamanyi okuggyako kidogo ekimu ekyatandikiriza okunkuba oluyi kyo sikimanyi kati kyo kipya ndowooza kinoonya engeri gye kiragamu omukulu nti kikola ono abakulira abakuuma so kyekyasoose okunkuba siraapu wano ne ŋŋamba kati kino kidogo ekinoonya ffe muntu okuba bakirabe kirwanyeeko ne celebrity owakabi Biswanka kuba ng'ole kibaluma nti nze natandika okuba owakabi ng'ate babadde bantumanga ebintu oshegera omu ku yazze n'ankwata mu bulago oyo manya Julio yalinga kutuma ebintu nga omanye era omwana nga tolina kyoli kati ngena nkuba kati ngena ntuma nkuba akayimba kange biki nga wemanyi okyukamu nga byabadde akutuma luli tokyabikola nga bwe birina bba oshegera ayagala akutambuze bwe bite ebintu bwe bite akumanyiira ne mugamba mwana si byebyo kale ne we yansanze alowooza akyandabira mu kifaananyi kiri nga nkyaliwa nga nkyali ddogo waawo. Abantu abo tusuubira okuba nga baasindikidwa because we twatudde wennyini mu kasondasonda we twatudde twabadde tutumiza ebyokulya byaffe bazze bamanyiwo tosobola kufukamiza muyimbi waffe bulandi gye tuzimba ate omufukamize wansi ku ddonga abantu we balinnya nga naffe ekyo tusobola kukola ki kati ye Julio alowooza babo timu ya alien kubamu be babeera ku kitooje batop security be batop security ba alien kati bo balowooza nti okwate kubo n'obavaako oba olina kuzikira mu buli kimu
waddamu okusowolayo omutwe gonna nga bakusa nnyala kyekyo kye baleese nti gikka wansi nnyala kati nga nange akola ku ttiimu ye omutendeka abazimba omuyimbi nga tetusobola kukkiriza muyimbi waffe ku kaddongo bayidayo tubadde twagala nnyo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano kale batutangazeemu nga ffe abavubuka oba ffenna abali mugonde kubanga endongo etandise okubeerayo akavuyo ate nga security eya alien yeeyongedde okukolera ddala akavuyo so singa oba omwogezi wa poliisi tuba tufunye omukisa ekiriko